Abatuuze b'e Rukungiri ne Kannungu olabira bino nga bali mu kusatira oluvannyuma lw'okulumbibwa ebizibu eby'enjawulo mu kiseera kye kimu nga muno mulimu ekyenguudo embi, entindo ezibomose ssaako n'ebitooke byabwe. Okulumbibwa ekirwadde ky'akayovu so nga n'emmwanyi zibakabya maziga olw'akawuka akazikaza ng'embeera eno ebeeraliikiriza nti bandirumbibwa obwavu. Olukingo lupa niwonka lukola hoyo kakola kabanda batanya barako tungire bizibaho ko ibintu by'abantu ebihingwa tibitamumireje abantu binje babona bwira abantu bakabene barabahiha ne batora ha kabene bamwe ngo abantu binje batoranya merama abantu bibatambuze bigere ku abantu binje entambara zona zibashubi. Mu kiseera kino ebibiina ebiwozi by'ensimbi ziyite sako byolekedde okugwa oluvannyuma lw'abantu abeewolayo ensimbi okulemerera okuzizaayo nga kino kivudde ku kulemererwa kutunda birime byabwe. Twakizo mutasa kwenyine esente zwa kozise ezwa taize zona zazi miliyoni iganali emetwara shatuneli nekunyina kubera na shilingi bibi. Bino babituukiddeko mu lukiiko ab'ekibiina kya Lwerere Sacco lwe bakubye mu kkanisa ya Lwerere Church of Uganda okubaganya ebirowoozo ku mbeera gye balimu n'okuyisa embalirira y'omwaka 2022-2013. Basabye Major General Muhwezi abakolere ku kyenguudo kubanga kati batandise okubaseera ebisale by'entambula. So tukantwara 15 ku Rukungiri za chi ati bayino ntwara muri chweka abushonga yokwetororale banga kukora chikwa kutkoro rugundo. Major General Muhwezi asimye abaddukanya Sacco eno ne batagissaamu kya kusosola mu ddiini n'ebyobufuzi nga kino bwe banaatambula nakyo kyakubayamba okwegobako obwavu. Abukuha omoro nabana soboro kumwenda mukabinga na politics nstereraji abo kwete kuchira kutabara politics no go Muhwezi addukiridde Sacco eno n'ensimbi obukadde 5 obwa Uganda. Ali Waswa yakusakidde eggulire lino ku Rawukedde TV.